abakyala bana naye ekigenderwa kyaba abakyala ebyo amateeka gaalyo tebagira ki tebasoma. Lukiya Kalendo emyaka 5 mu mukaaga atabuse n'aloopa bba Haji Juma Mwindu emyaka 6 bamaka n'eddembe ly'obuntu nga nfuna n'okusuulira obuvunaanyizibwa bw'amaka n'ekisenge n'obutamuwa byetaago okumala emyaka 3. Sirina kenfuna wadde n'akamu. Emyaka giwezeeko. Emyaka nga 3 emituufu gyennyini. Naye nga nawali najja neekolera. Bw'abanga yakola yeka njagala aleeta endagaano nga za 83 kudda mu 7. Naye okutandika ku 84 okudda mu maaso twakola naye. Kalenda alomboze nti omuvulu yafumbirwa Haji Mwindu mu mwaka gwa 1984 akoze kyakumwongerako bakazi abalabana era nga mu kiseera kino Haji yasiba engunaano nga yeekwasa abazzukulu abazaalibwa abawala abaleetebwa mu maka. Ekintu ekyewuunyisiza Kalende tekubanga Haji awasa abakazi abaliko abaana ate n'abeera nabo kati ng'amwewuunya ate okudduka abakulu abazzukulu be. Oluusi mba nebasenaga situka nensuka nentuula ndi mukasikati nasooka mbuuza natambudde nengenda eyewasala bweyo nensanga yebigere nga si bibyo ani yazeeyo neŋŋamba sikulimba taata Musa saategedde muntu eyazeeyo n'agamba ojja kwogera najjayo oluga nasooka akuba eno yonna n'akuba omugongo gwonna nga nenyiga bwenyigi nenjira bweti eno nga masavu nga n'omukuulo gw'eggaali bwe gujjaawo nga toliiwo alina okubuuza omukuulo gw'eggaali anazze wano naye ate oba toliiwo tolina by'onooyogera era nga ye bw'aba asaze ng'atandika kuba era n'akuba nga bw'aba yagadde. Bakulabe mu mugongo mwe nakubanga nze nafuna ku accidenti yiino enkovu tezikala azibalage. Haji Juma Mwindu nga mu lukiiko azawaniriddwa mukyala mugole era nga bakyala be bonna 5 babaddewo wabula oluyingidde abantu ne bamuweereza ebigambo nti yeekoza wano ayoza ku mmunye. Ekyatanudde Kalenda aloope ya Mwindu okuteeka ennyumba ya Kalende ku katale ng'agamba nti anoonya ssente okwejjanjaba wabula Kalende agamba nti kikafuuwa ennyumba eno okutundibwa kubanga ebibanja ne poloti bingi bba byazaatunda nga ye omukazi talaba ku ssente zonna ng'omusajja aziwasa mu maduuda ne bazirya. Ebintu byange byonna nga wado weteekeddwa okufuna ssente ene n'ejjanjabe era nina abaana otundawo kaakati ndagewa jojja okunsanganga kubanga mwolimira ngenda okuzimbira enjuuyo ekitasoboka haramu tekisoboka tekisoboka twagwa mu kyalo okudda wano. Kalenda annyonnyodde nti okufumbirwa Haji yamutuusiza ku luggya nga basula mu ssubi etteete era nga waka waliwo ekizibu eky'obutabaza mmere ng'olwamuleeta baatandika okulima emmere n'ebala. Tusula ku lusenge nga lwengenda neekuula wali nendeeta nenjalawo netekako ekutiya enkola enkadde nga twebikana gomesi ya taata wange bwe twavaawo. Haji annyonnyodde ku byamutuusa okunoba omuli okuleeta abazzukulu maka ge abazaali b'omuwala gwe yazuula nti bwe yali afuna endagamuntu musajja mulala eyamuterako omukono nga kitaawe. Omukyala oyo alina omwana gwe bayita Asiya yagenda ebweru naye ngenda okunoonyereza ng'omusajja endagamuntu ye yamusayiningirako nga musajja mulala sinze. Lwaki endagamuntu gye nayogeddeko temwasobola gyetereeza nebanga eyogera Juma kyampa obweraliikirivu ng'omusajja nemanya nti abazzukulu b'enkuuma balina jjajja waabwe omusajja. Kafeera ayimiriza enteekateeka za Haji Mwindu okutunda ennyumba eya mukyala mukulu. Amanyi obwannannyini obukola ki webuuli etaapu y'ebyetaago wabeerawo naye ebimunyigiriza bamukategeera katuwadde bitunuulira tetujjawo ekizibu tubale tujja kumalawo teri musajja ategeera alina amagezi asobola okutunda ennyumba ng'eyo. Amuwabudde nti waba ayagala kutunda ejjanjabe atunde ku bintu ebirala ebingi byagambye byalina. Ebintu byagambye olina bingi nnyo byokoze njagala kukuyambako nga nze olekutya tetutunze wano tukole ebintu ebirala. Saulo owokulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.